Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu teknologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Karata abalootanga atambula. Ne buli watambula yeekanga akomyewo. We yatandikidde. Abo be bantu kategori gye njogeddeko yabajeemu. Nga Mukama amuwa direction n'emirimu egyokola n'atagikola. Ololabyeko omwana n'omugamba genda okola kino ava nagenda nakola kiri. Kati be bantu ababuulizi b'enjiri Mukama n'abanga yamuyita okubuulira enjiri. N'omusanga ng'ate ali mu birala. Bizinesi zibawuuba. Oza nja kukolera eno okuweereza bwange. Kati ne wano weewasaana obuweereza. Anti kaakati si wali. Waliwo mukwano gwange ali Saudi. Mukama yamugamba ajja amuweereze. Era n'akola emyaka emeka? 2. Aba yakola n'ogwokusatu. N'amaana amuga kati jangu ompeereze. Munnange omwana agenda otuuka eno ng'akasente weekali. Nga tegaliiwo. Okutuuka eno ng'embeera ekola ki? Ndalamu. Teyalwamu. Mukama n'ansonyiwa kanzireyo nkole. Ng'addayo. Yali akamalayo emyezi eki buli lwe yeebaka wansi okumala ebbanga ly'amazeeyo bamugamba ddeeka. Nakugamba kukola ki? Saakuyita kumpeereza. Bwe wadde waka wawuliriza eddoboozi lyange. Kati tulinamu abantu abo bantu boolaba nga ye atambula kalaawundi. Nadda. Be bantu boolaba nga atuuka mu kkubo ng'amasaŋŋanzira. N'atuuka mu kkubo nga talaba kkubo tufu alina kukola ki? Jadda. Kuba Kristo ke kakuba akatono. Kati ate oli bw'atuuka alaba mangi. Ekikulabisa amangi mu nsi by'okyayagala bingi. Akakubo kano akatono akafunda
Kafunda nawe byononya si bingi. Ononya eki? Kimu. Kinsonga lwaki kafunda. Naye ligenda okufuuka amasaŋŋanzira 3. 4. Amazima byononya biba bingi. Nga ne kube tufu lyokwa tulikola ki? Tulitegeera nkola kati. Kire wano oba wano. Oba straight. Be bantu bosanga mu birooto. Nga sebo gye baliko mbadde nsaba kundagirirako ekkuba erikukano liridaga yitaawo ane naakulagirira nosanga ate ojja sanga ya makuba maki amalala be bantu ababeera mu birooto nga beebuuza ekkubo nenga tebalikola ki abantu abo Kristo ababayita bakomewo ababalaga nti mwava ku kkubo mwava ku mulamwa. Okay. Waliwo eyansindikira message otwogera ku birooto n'agamba nti ye aloota nnyo nga asikyakijjukira bulungi naye ndowooza wenkinyonyola nga wekyali kyenzijjukira osobola kigattira ewamu bonna abaloota mu mbeera eyo maybe kwali tusobola kukwata kimu buli kimu naye wetufuna kimu ne tukigatta mu buli aloota waati bigwa wano. However nga wagambye Jeremiah si bikwate nti ojja kikwata nti kyo kina kuba kirota kiriwo ekiti naye akuwa hint nti kiyinza oba kitegeeza kino naye kati ekibuuzo kye nandibuuza Jeremiah kati nga nja kibuuza mudda kyandibadde nti ntegeera ntya the real message. Nze sisobola kwetegerera message nga nze nina kgenda wa Jeremiah oba wa interpreter oba waani okutegeera kyendoose obulungi n'ekyo ojja kiddamu later. Katono yaŋŋamba aloota nnyo nga muwala yaŋŋamba aloota nnyo ng'ali mu ttooyi afuna emmere ng'onaafuna emmere ku lujjuliro emmere ey'okulya n'agenda n'aliira mu ttooyi kitegeeza ki oba bonna abaloota mu gundi eyo mu kategole kakati ekyo ekirooto emmeeme ye eba yatwalibwa emmeeme ye eba yatwalibwa era yaba yatandikibwa okufiidinga eba yatandika okufiidingibwa ku maanyi ag'ekizikiza kubanga toyi ekiikirira amagombe era mu bwakabaka bwa Sitaani toyi nkulu nagyogerako toyi kintu kikulu nnyo era bwogenda mu lubiri ettanda ne bakuwa okusiimula toyi babanga bakuwadde State House. Kino kinjogerako bakimanyi etoyi yakabako kugisiimuula alla bagiyayanira buyayanisi okugisiimuula era abantu bonna abasamize kasita balabanga oba akutte mu bbi amanya nti ezo ssente bangamba nti kasolo of course mu busamize ekyo kyo bwe kiri kiri automatic naye ate bbi alimu ekika alimu ebika ki soke tudde wali kakati abo abagwa mu kategole eyo baba bafiidinga ku magombe either message oba ekimba kiri munda mu yo bakyafiidingibwa kiba kizikiza kubanga kyabaalyako Mukama aba amulaga nti byolya bibi si birungi gyoli wafu olina kuvaayo kubanga abantu abandi batudde mu ddiro lyabwe nga balya gwewunya lwaki abaalira mu ttooyi yagikwata nga onagane kandireko nze wano ebweru kakati kimulaga ebiseera ebisinga abamu baba balina bye basabira okulaba ebyo ati ayinza okuba alina kye yali asabira Mukama n'amulaga nti kino kyoliko kikyamu just eba message ya Katonda netebeera open kati ate gwe kubanga alina kubanga teri muntu afuna message nga tagisabira teri muntu afuna message nga tagisabira oyinza okuba olina kyosaba nga oluusi oyagala kugula ku mmotoka Mukama ajja akulaga ebirala ebyetoololera eyo mu kategole yeeyo n'akulaga nti wadde kituufu emmotoka ogyagala naye kino nakino nakino kyekiki kyekizibu kati ono okumulaga kino ate okuba alina kye yali yeebuuza kyasabira Mukama n'amulaga nti kino si kirungi kati abo bonna ate bangi abagwawo kubanga abamu baloota babakuba bbi ku ngoye abamukanyugira n'akwatako kuno ku ngoye
ekyo kitegeeza ki? Anti ensi ey'omwoyo wedde eba si nnungi. Kitegeeza weetereeze. Weena kwetereeza. By the way okuba kugenda mu kwegayirira. Nga liwa balota nga ate bamutambuliramu. Nga gwalinnyamu. Byono alimu ebintu bingi. Naye byonna bikiikirira ebisinga kiba kizikiza. Naye Mukama wawe abikulaze. N'akusobozesa. Kubanga Mukama kyakusobozesezza okulaba bakuyamba. Kubanga singa abatayagala obirabe tabikulaga. Akuleka. Sitaani ayinza otambulira mu bibwoti. Naye nga sitaani yateze omutego Mukama n'akulaga nti otambulira mu ng'akugamba weetereeze. Amakubo g'otambuliramu, abantu b'obeeramu, mu bbaala gy'ogenda, mu loogi gy'ogenda, tereeza. Era abasinga agenda okulaba nga bonna waatuuka bimwereere. Nga buli kyakwatako kyekyo. Era abamu bagenda okuva mu birooto nga bawunya obubi. Kyenjogerako nkimanyi. Ngeno gye weebase n'ozuuka nga nga n'oluusi weebuli awo. Otaba muloge. Abamu baloota babasala emisale. Kintu kyenjogerako ng'emazima. Baloota babasala emisale nga bava mu musale. Agenda okuzuukuka ng'omusale weeguli. Mu nnyumba asulamu bwogu. Ng'emisale weegiri ne maaka. Abamu balina maaka nga si bye baazeeteekako. Nga bamuteekako maaka ku ye naye nga yagifuna mu kirooto n'akeera ku makya nga agirina. Biri ebirooto bya ddala. Ensi y'omwoyo yeefuga ensi gye tulimu. Bagenda baneete mu nvuma nze gye simanyi era sijja kwefuula nti. Nkugambye nti eri ensi yeefuga ensi eno. Ensi y'omwoyo ey'obutalabika yeefuga obulabika. Ekyo nkimanyi. Naye ekyo kyo nkimanyi naye kati ekyo ekyokuloota obubi n'ozuukuka ng'owunya. Of course. Abamu ayeekuba ne perfume, neyeekuba akawoowo, neyeekolako, anaba kageisha, n'anaba kasabuni akawunya akawo, naye nga bamuyita kuba wuli awunya empitambi. Ekyo kitu. Ng'olowooza be muwunya Waliwo omukyala gwe nalaba awo. Mbu baali bamuggyako n'erinnya abamutuuma Namawunyo. Ate mbu ye nga teyeewulira. Tosobola yeggwe obwobwo weekubye bw'owulira. Naye abawulira ekyo baba balala. Kati kankuwe kino. Abantu abaliko ekitambo tasobola kwemanya. Wabula bamubeera okumpi bamanya nti aliko ekitambo. Kubanga bwaba yeebase akeketa amannyo. Naketa karra. Naye abaliwo babaira bawulira. Naye ye bamugamba ganze ebisola bikola. Okay. Kati kitegeeza buli muntu yenna aloota ekikwatagana n'obubi. Basically bakulaga omwoyo go si mulongoofu. Olina kwenenya. Era either bw'obanga olabye embeera eyo olina kusaba Mukama omubuze Mukama ensobi yange eriwa. Ensobi yasobola ogikulaga. N'akuleeta nti ensobi lwaki ensonga eri bweti ne bweti lwa nsonga bweti ne bweti. Katonda ye mulungi annyonnyola. Era teri muntu agwa mu kibi nga Mukama tamaze muno nnyonnyola. Sitaani ye bw'ajja talabula akuba swame. Sitaani talabula. Bwe kiba kitimba kikuyingiza buyingiza. Weekanga oli munda evvu. Era ebirooto ne basinga okuba balowooza nti bibi. Ebisinga Mukama yabibalaga. Asobole okubayamba baveeyo. Naye Sitaani talabula. Kati Sitaani asobola okulaga nti oli otambulira mu mpitambi. Tasobola. Ayagala kuleka otambulira amala kutwala. Kakati kino kyenkugambye ekyono omukyala. Ekyokujjira emmere gye bamuwadde n'agenda n'ayera mu ttooyi. Kati senga obadde eri wandibadde oŋŋamba ki? Ate kati kabaka munange kiba kijjulo kya kabaka. Kale. Kale. Waliwo yaŋŋambye manyi n'ebirooto biri byenzijukira bye njobuuza. We naafuna obudde nga waliwo maybe abaagala ebirooto enja binootinga wansi banaabiteeka mu zi comments awo. Waliwo yaŋŋambye nti aloota akoppa notice naye teziggwayo.
notice nga teziggwa atudde mu kibiina alimu omu naye akoppa notice teziggwayo. Ekkubo lye bamugamba okwata yalivaamu. Ekkubo lye bamugamba okwata yalivaamu. Akola byayagala. Ekyo tekiriko nakuwannaani. Era bw'abanga gyali eyo ekkubo Mukama lye yamugamba okwata yalivaamu. Ze notice yalivaamu. Akola byakola ki? Byayagala. Notice ekisooka kibizibira eya Bible. Ze notice. Ebiseera ebisinga bw'olaba nga bayuza olupapula Mukama bakulaga nti ebyawandiikibwa bikulemye okutegeera. Bitaaga okusomesebwa ekimala. Ng'olose bayuza olupapula. Basobola baluyuzaamu. Naye nga Mukama kyakulaga ddamu bwetegereze. Sigamba nti kikwate nti kijja kuba bwe kityo eva. Wabula kisinziira ebirooto bino kisinziira enkolagana gy'olina ne Katonda. Kati nze ntegeera gye mutegeeramu n'okusinziira ku message. Ate Mukama tagaba message gy'otajja kutegeera. Era ne bw'agikuwa agikuwa ng'akimanyi ne bw'onaakolotera gy'agite. Ewa bw'agikuwa ateekawo n'agitapuleetinga obulungi. Era n'agiba ng'agikuwa message n'ekyo. Era message yo bagitapuleetinga mu butali butuufu bwa tekola. Tekola. Tesobola kukola. Bwe bakuvuunulira Saamu ekirooto naawe mu mutima gwo owulira nga omutima gwo gusituka omulundi gumu bwe buti. Nga kimaze okuddibwamu omanya message ntuufu. Okiwulira nomanya nti message ki ntuufu. Era bw'ebanga si ntuufu mutima gwo owulira nga tonnyikidde. Abamu n'akakunkuna. Kati ate era kiggwa ne mu kategole eyo nga ekirooto kyo kireetera ono nomala n'okitwalira ono nomala n'okitwalira ono nomala n'okitwalira ono nomala n'okitwalira oli. Kirooto kiri eki n'ekitamuza mu bantu aba anti nfune bonna banampa kyekimu. Tekisoboka. Tekisoboka. Ate bw'oba ng'owulira nga wanditaze Mukama ayogere naawe sooka oddemu obuuze ekirooto ekyo bifo nga tunakitambuza. Okyebuulize. Sooka oddemu obuuze Mukama mugabe Mukama wabadde otegeeza ki? Kati osoko kino recording okiteeke ebbali. Kati kyaddamu okuwa enkeera nakyo ddemu okitunulemu ojja kulaba nga bikwatagana. Jasi wanajja gonzaamu kati ninyo. Neera bw'alaba nga totegeera ng'asindika omuntu. Kisa bya Katonda bya mitendera. Bw'alaba nga totegeera asindika omuntu n'asindika Saamu. Saamu oba oli awo ku media n'abuuza ekibuuzo kyennyini exactly ekikusumbuwa. Saamu Jeremiah n'akikola ki? N'akiddamu. Message oba ogifunye. Nga ffe situkumanyi nga naawe totumanyi. Kati ate era n'ekirala era n'ekyo bwe kirema akomawo mu ddoboozi. Takoowa. Ogenda okuwulira eddoboozi aliwo akuba akaama. Takuta. Kino kiveeko toddamu kukola kino na kino kireke. Nawe ka sitaani oyo. Akugoma ku kyoyagala ate nga kyoyagala. Sitaani. Kakirimu kabi kikyenkola. Tasaba Katonda. Era bwe kiri. Kati nawulira amaloboozi bayogera ku maloboozi addamu ng'abigayagaayamu. N'afundikira nti ate ali mu kulwanyisa message bakoze ki? Gye bamu ekyukemu katono. Ekyukemu. Egwe waajagala. Yes. Kati abasinga bo baagala Mukama abalageri baagala. Si Katonda byayagala balabe. Nsaba musajja gwe njagala okulaba. Nsaba mukyala gwe njagala okukola ki? Kulaba. Kati ne bafundikira nga emmeeme yaabwe etwalibwa. Naye ng'etwalibwa lwa kino kye baagala. Kubanga Sitaani kasita akimanya n'abagamba nti bwe babeera omukyala oba omweru omulungi ng'atambula n'omukyala omuddugavu atalabika bulungi. Bw'oyita n'osiiya ono alabika obubi yasooka otunulayo. Kuba yo oli aba yeemanyi nti ye takola ki? Ate bambi kino kyo kiba kyagala kyefaako tebaba bayita nze. Kati Sitaani yasooka okuwulira eddoboozi. Kati mukuwulira eddoboozi Sitaani ajja bukolokona nti oyagala mukyala nti anika okulusombeera abakyala mu birooto ab'enjawulo. Ng'olaba ono akulaga ono akusaba obufumbo naye nga Mukama tali mu message eyo. Ono omusajja ali mu kuzannyisa. Nga kyayagala okole kyakola ki? Kibula abasinga balina obufumbo naye nga obufumbo obwo tebwali bwabwe. Naye ate anti kati ajja kugamba buli kimu ekibeera wano Katonda aba akimanyi.
anti okusinziira anti Bible egamba ekikyo kisijja kusigala nga ki. So abamu bali mu bufumbo nga abasajja si baabwe bwe kiri ng'owuwa ali eri mu kyalo nga bamumutega era bangi afundikira amaka ayinamu abaana bana nafundira nga tagalimu omulala yagayingidde ng'ate agalimu nno talinayo wadde omwana. Weebale nnyo talinamu yadde omwana naye nga yakoze ki ate ng'aganyumirwa. Ekisooka mu byonna tulina okwagala kwaffe. Ffe nga ffe bye twagala. Njagala bw'ati oyo Mukama bw'alonda omuntu n'amukuwa amunenya. Naye gwe bw'olonda gwe olina okugenda wa Mukama wenenye. Mukama nakoze kino nakoze kino. Oba wagwa mu gaapu z'omulala buno obufumbo bwonna bwe tujja tutambuliramu Mukama alina kuba nga akwadde message. Naddala ng'oli mulokole. Qualities tuzeesonyiwe. Qualities Mukama Katonda yasinga okulonda quality ennungi. Qualities tuzeesonyiwe bannaye. Bannaye. Oli ajja n'agamba nsaagala abasajja baddugavu. Kituufu abatagala baki? Baddugavu. Era waafukamira osaba. Kyasaba. Naye ate asaba ekyo talina gwe yali atonze. Waliwo yatonda abo agaba. Anti Bible Mukama yatulekera choice. Of course. Yatulekera choice okusalawo kye tukola ki? Kitwagala. Naye naye alina by'ayagala. Kituufu. Naye alina by'ayagala kubanga bw'ojja gy'ali jagoberera amateeka ge. Kanze nyina abemmanyi. Bw'obeera mu gavumenti eno olina okugoberera amateeka gaayo. Oba oyagala oba tokola ki? Oba toyagala. Bw'oba togyagala gavumenti givemu ogende mu nsi endala. Obeere eyo olinde gy'oyagala. Naye bw'obanga ogenda kubeera wa Mukama nga yagenda okuba kontroolawo, yagenda okuba duleevawo, yagenda okuba omusumbawo, olina kuwuliriza ky'ayagala. So kitegeeza osobola oba nga toyagala musajja mumpi. Naye nga Mukama gwe agenda okukuwa. Kkiriza sisita. Sisita kkiriza. Nga gwe okola byonna by'oyagala, Mukama atajetinge position nti oyo. Era ne b'osuubira obamanyi. Awo batuukawo. Abeera ne Saamu ng'alinayo omulala, n'abeera n'omulala kati mu bino ebisatu. Siva mu bino. Nyina ofunamu. Njagala kati akola ateekawo competitor. Competition naye kati kino kiri Sami kiyiikayiika nnyo. Ate bano bali solid. Ate bali solid. Awo omukubira ate Sami abaana akasente naye tali solid. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nagamba nti kati nze kwono noono nze kwenjagala okulonda egamba n'abeerawo n'ebifaananyi bya mirundi 3 ng'asuubirako ekifaananyi ekimu kimuwe kyakola ki kyayagala. Kati ogenda okumaliriza nga okoze okwagala kwo ku bano abasatu nga temuliimu naye olw'okubanga balina saavisi z'oyagala n'otunuulira eyo saavisi gye bakola ki gye balina. Oluusi ono yazimba, ono alina akamotoka, ono alina omulimu omulungi, tunoonya future, ajja kuba future. Naye nga weerabidde waliwo apima future, si gwe apima future. Gono gw'olaba nga talina makulu ate maaso ayinza okufuuka ekirala ky'otasuubira. Kati fe tunoonya balina future. Yasomako akola mulimu ki ayina omukyala yazaalako. Ekyomukyala bw'aba mulina nga alina akasente tebabikwatako. Awe tuli tebafa ku ekyo kasita aba nga asobola okulabirira. Naye nga beerabidde nti bino balowoozako bya kaseera nti ono omwami yenna omwami just obufumbo buno kwandibadde kukkaanya naddala mu nsi eno ey'omwoyo kituyamba okuba nga tutambulira mu nsi y'omwoyo ennuŋŋamu. Naye buli lwokola choice saamu ku kintu oba tolese Katonda kukusalirawo oba obuze. Be bantu abagenda okuloota nga mu butuufu alaba ekisiwa omukadde yasooka ng'amukozesa. Nebyokozesa nabyo eba message from Katonda. Naye buli kyakozesa toloota nga bakozesa kiba kya sitaani. Kati kankunnyonnyole. Buli lwoloota ekisiwo oba girlfriend wo omukadde gwe wayawukana naye nga kituufu tokyasuubira namuddira nga n'enkwatagana teriiwo kusinziira ku byakuyisaamu. Mukama aba akulaga nti ozize mu makubo amakadde ge nnalina kugaana oba ozzeemu kukolera sitaani yaba kukozesa. Olina ekisi jjukira wayawukana ne sitaani n'ojja eri Katonda. Yes. Kituufu. Ekisi wamugoba. Sitaani wamuta n'ebikolwa bye era n'obyegaana era n'oyatula obulokozi n'odda eno n'odda mu bufumbo obupya. Naye kati ate olaba ekisiwo ate yakozesa. Kitegeeza nti muggwe mu ntambulayo sitaani akyalimu yakyakuvuga. Tekitegeeza nti Katonda we kayagala nzirire ekisi yalimu omulamu. Bambi abasinga bagudde ne mu nsobi mu kintu ekyo. Nze nalabye ekino nalabye gundi kuba ate sitaani asookosa ekifaananyi kyonna kyayagala. Ekisi woli asooka waliwo n'omulala era be bajja. Mukama aba akulaga nti ozze mu makubo amakadde ge nnakugaana ag'ekizikiza. Sitaani yaba yeeraga nti muli kimu era byonna bye mukola muli wamu. Bayibuli egamba nti ababiri bwe beegatta mu mubiri bafuuka omuntu atya omu. Niffe bwe twegatta ne Kristo Yesu tufuuka omuntu omu. N'omuntu yeegatta ne sitaani era bafuuka omu mu kizikiza. Aba yeeyawudde mu kkubo lino. Kati be bantu abalota nga bakozesebwa oba n'alota nga bamukozesa ebintu bitategerekeka. Ebiseera ebisinga myoyo mingi gibaamu gikubeeramu ekiraga nti muyina connection wabaawo omulandire gubagatta gwe n'ekyo. Kati nga bonalaba nti omuntu
tosobola kufuna business tosobola kufuna senga toina business kizibu wabawo omulandira woba wasiga wateeka omulandira guno ng'olina kyokola ki kyojjayo kati n'ekyo bwe kito bwe kiri sitaani ono okujja okukozesa wabawaawo omulandira ogumukonekitinga naawe either oyinza okifuna bw'otyo ate mu ngeri endala osobola okukiroota nga oluusi ng'olina bizinesi z'ogoba ozirimu nnyo obala ziyitemu gamba n'obanga omutima gwonna ogutadde era osobola okusigala nga olaba waliwo akukozesa kijira mu foomu nnyingi osobola okuba nga oyagala gula mmotoka era ng'ogikolerera nnyo oba ng'oyagala gula ttaka ng'olikolerera nnyo oba ng'oli mu kuzimba nnyumba ng'okikolera nnyo okituukeko kati sitaani ne kimuyamba okufuna kubanga olina ekyetaago ekyensi ate kiri nnyo 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 mu mutima gwo okuba n'ekintu kyoyagala si kibi era olina okubaako omuntu kyakolera si kiki si kibi naye obutakiteekako nnyo omutima gwo kubanga omutima gwo gasobola okutwala era ojja kuddamu kulaba ng'oli ku nnyumba yo oli mu bino sitaani akuumira awo akulaga ne kiri bwe kiti akulaga abasimba eddagala ku nnyumba yo ani asimba eddagala maama nalabye omuntu asimba eddagala baatakudde wano nti ekituufu baatakuddewo kati ate abaatandise okuteekamu position abaakupositioninga naawe ofune ky'onaateekawo ekigingi osobole okukuuma ettaka eryo kati ajja akuvuga bw'atyo kakkana ng'akulina okay Saamikyo ge mannya gange tulina Jeremiah tugezaako kutemaatema birooto tuyinza obutogera ku kikyo naye kitegeeza nti ekikyo w'okitera mu comment tujja kyogerako osobola okitterako tetwefudde bakyampiyoni bakuvvuunula birooto naye Jeremiah ali mu kutemeratemeramu okulaga nti maybe ky'oloota kitegeeza kino kiyinza oba kitegeeza ekyo exactly kyayogeddeko oba kitegeeza kirala naye ebiseera ebisinga biba byetooloolera awo so takunnyonnyola exactly kyekitegeeza naye akunnyonnyola amakubo g'olina otunuulira oba ntegeerekese lwansonga yatandise akugamba ebintu bya Katonda si bya kikwate kyobola osobola okuloota nabagamba oli mu video nga tulina oli omwami weyogera ku birooto tosobola okuloota ekirooto kyekimu n'oli kyeyaloose nga kyekimu naye wa Katonda bisobola okuba byonna bitegeeza kyaki kyanjawulo kitali wa bano gye baali we muloota byebimu then kati mwenna ansi eba yeemu so kati mbajjukiza bannaaye mwenna abasobola oyimirirako naffe mu nsonga za equipment enamba ezo eziri kwako akantu z'oba otunuulira era z'oba otunoonyako tujja batweyanzizza nnyo Mukama akutuweera omukisa gwe wekka awulira nti osobola abakozeeko e Bulaaya oba ne oba oli wano ng'okozeemu kasenteko ng'oyagala kubaako keweegulira akataka Josa banoonyeeko oyagala kubaako kuzimba ate aye munne oba oyagala kuzimba byonna tusobola kubanga akataka tusobola okukakuguliza n'okafuna okuzimba Jeremiah wuno ali wano injiniya naye bannaaye naye manyi ngenda kutuuka nga ebintu ebisinga mbikolera bwereere wetuuka okuzimba nga nkubira Jeremiah nga Jeremiah jangu tulabe wendwalamu nga nkubira JS Habo nga blaza siwulira fit ebiwango ebyonooneka nga nkubira Yoshi jawo kanika ebyuma bino kituufu ekyo waba wabi si wabi n'akatono okitegedde so gwali weena kyoyagala kwatagana n'ettaka byonna jangu Josam ejja kubeera ng'ekuyamba bakubireko mbajjukiza buli kaseera buli wembeera ne Jeremiah inginiya Jeremiah inginiya era asobola okukubalira akantu kokoyagala okuteekawo okuzimba ate ye munnange alina n'ekisoluma abakwatibwamu ekisa n'abatemeratemeramu ku ssente
nabagamba abantu bendeeta babennanga wano bambe kakasa nyinza oba sibateerawo mukono naye mba mmanyi kale if anything goes wrong tumanyi ow'okubajja okitegedde ekyo kikulu okudiringa n'omuntu nga talina adulesi kibi nnyo so Jeremiah oba olinayo ebintu byeyo ne waliwo abaasuubiza okubalirako bakunoonyaako banoonyaako so oba olinayo oba katono oba kinene asobola bikubalira from scratch n'obeera nga ate obaako kyeweekolera so jangu mujjosa mugula ettaka Jeremiah asobola okuzimbira ne tubeera nga tutambuza wamu kubanga nze nzikiririza mu balokola abeewagira ate nga bakola kyaba togera kunsaana kyali wange nga takola bw'atakola toli kyali wange bwe tuba twogera nga tokola manya twogeramu bwogezi toli kyali wange so okuloota nga ndi mu bire nseeyeeya okuloota ng'oli mu bire ng'oseeyeeya kirina engeri za mirundi mingi naye ngenda kutemeratemeramu okusinziira ku mwoyo nga bwana asobola okunnungamya. Ebiseera ebisinga wabaawo entalo z'oba olina olwana. Ebiseera ebisinga abantu babeera baweereza. Abasinga Mukama abe bateekako omwoyo gw'obuweereza ate okuba nga balwanyi mu mwoyo nga basolo wiina balwana okununula emmeeme zino kuba ebiseera ebisinga nti waliwo abasituka bokka waliwo abalansinga weather waliwo ate gwe bagoba abamutwala waliwo we bagoba kubanga nze binange nabifunako edda nga nkyatandika kati gwe bagoba abakuki gwe bagoba abakuki andi gwe bagoba waba waliwo nga bw'olabira tebakunoonya lwa mirembe tebasobola teri musirikale asobola kunoonya lwa mirembe ng'akugoba bugobisebo wabaawo emiwunyu sitaani aba ali mu kutaayiza mu ngeri zonna kati mu nsi eno ey'omubiri be bantu abasinga abakola emirimu ne gyekwata bw'abanga ye buli kaseera alaba ayitamu buki be basinga abantu abagamba nti nze fumbo kino kiri oli kimu nkikoze naye buganye ne spiritually aba munafu aba tasobola kukola training emala talina training emala kusobola kwerwanako mu mwoyo kati ffe Mukama ebiseera ebisinga nze kati kankuwa ekyokulabika kankuwa nze ekyange bwe kyali nalootanga nga ndi ku gundi nyina wendi ngene kulaba abasajja bandeeta nga bayina emmundu nga bandwala kati bwe natuukanga ku lusozi ate abaloota basinziira ku lusozi okubuuka kubanga tosobola kusinziira mu kiwonvu n'obuuka oba olina okusika empewo kati mu kirooto nameranga ebiwawaatiro emikono gino nga gikubanga ebiwawaatiro nga bukuba empewo bwoti kati ng'okuba empewo n'obuuka n'ogwa ku lusozi olulala era okulaba nga nabeera baabo era n'okuba n'obuuka n'ogwa ku lusozi olulala era bugenda ova mu kito nga bakugoba ovaamu wenna oweeked nga bakugoba naye kati nze nalina entalo zempakula nze nalinanga entalo zempakula owakulanga entalo kulayisi nakulaba bakulanga entalo bwe zannemereranga ne bankomyawo ate nga bwe bankomyawo siweera nzirayo kati nze nalina trainingibwa ku ekyo nga nzirayo kati manya luli nakozemu ensobi kati kantereezeemu wano kati abagwa mu kategole n'ebirooto ebyokubanga babuka mu bbanga abasinga babeera bakozesebwa oba abamu nga bali mu kwerwanako okuva mu kibi naye nga tebasobola kivaamu nga kyabakwata kiringa bonabeera nogane bannaaye omuze guno njagala guvaamu ogwa masturbation njagala guvaamu Mukama mpa ekisa kati ate osobola okuloota ng'obuuka naye nga bakugoba era ne bamaliza nga bakukutte kati mu buli wonna osigala nga ate badde okikola emirundi era naye kati otandise okikola omulundi gumu kitegeeza obadde oyiseemu odduse era omaze omwezi gwo nga tokikola ne bakufuna kasita bakwata eri automatically eno kiba kirina okukolebwa golaawo nozzeeyo gumu naye buli olaba nga bwoyita oseeyeeya
otandika okubanga weeraba ng'osotambula mu bbanga omwo nga ng'empewo osogikontrolinga nga osotambula osobola okubuuka ensi ey'omwoyo ebeera open oba osobola okulaba buli kimu kyonna abantu kye batasobola kulaba kubanga oba otumbira ng'empungu mu bbanga eriiso ly'empungu liraba wala oba otuuse ku level esobola okulaba ebyebuziba abantu batasobola kulaba kati buli lwobanga bakugoba bakukwata baba balwanyisa liiso eryo okubanga tobaako kyokola ki kyolaba yensonga lwaki Mukama akulagira waggulu kubanga ali waggulu asobola okulaba ebyawansi era babuuka basinziira ku nsozi. Kristo lwe lusozi ly'ejjinja baba bagezaako tambulira mu ye naye ate eriyo n'abo ababa batambulira mu ye naye nga tebakimanyi kati ate mu busamize kyo kirala okubuuka mu bire busamize wabaki ate oyo kiwanuka naye mwabuza abantu Jeremaya. Okay. Anange ebintu by'ebirooto buli omu aloota. Waliwo ekirooto ky'oyinza okuloota nga kiri just for just. Okiroose buloosi nga tekirina nnyo makulu. Tekiriiyo. Tekiriiyo. Naga nziri side meka? 2. Tulina ekizikiza neki? N'ekitangaala. Bw'otaba eno oba luddawa? Oba eno. Kati teri kitalina makulu. Teri kirooto kitalina makulu. Nze mbadde mmanyi waliwo eby'amakulu n'ebitalina makulu. Ate talina makulu kyekyo ekyekizikiza. Nekyo yita nti tekirina makulu kubanga message zijja. Mulayika nalabye nnyo firimu gyo n'enoota. Mu firimu yennyini message mwejjira kubanga gye walabye mwe basobola okuweera message n'ogitegeera. Kati nze nkubulire nze ebiseera biri nalabanga firimu nga ndaba firimu ya Aluku ndowooza nga ndaba Incredible Aluku oyo kati ng'ate bwe mbeera mu neebase tubeera wamu naye ne Aluku era nga yanwanira ye ttaano wange yanzigala kati nga kye simanyi timba ntaapinze mu maanyi ago mbanga yingiddemu kubanga abantu b'omwoyo kyalabako kiyingira. Essaawa zino bw'otandika okulaba masturbation essaawa zino obanga olaba firimu zino ez'ekizikiza otaapinga maanyi ago kati buweebaka era kyobojja olaba kubanga wakifiidinzeeko kirina okuyingira munda mu ggwe kuba wakirabye amaaso go era n'owulira kitegedde kati kyova olaba obeera mu firimu omwo mu makkati n'abayimbi abantu b'otalabanga obeera nabo era nga abaakabi abayimbi ab'amaanyi mubeera nga mukirinze naye nga amazima oli bulaasi eno olina wabbasanga naye eri mubeera mukwatagana lwaki omwoyo gw'olimu naye omwoyo gw'olimu gwe gumu mukwatagana. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.